شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abuluganda mbakutira okutya Allah tabaraka wa taala okumwegendereza mubeyaziiza okubireka okumwegendereza mubeyalagira okubikola nga sindagenda maaso na kutuba eno tanbihi ekisooka nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa taala bw'ayogerako mu Qur'ani ng'atugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun mulina ekyokulabirako oba ekyokugoberera ng'ekyokugoberera ekyo kyekisinga ebigobererwa byonna kyekigambo ekiri oba ge makulu agali mu kigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ayi la matbu'a eyo lamu nahiya liljins oba nafiya liljins la matbu'a bilhaqqi illa muhammadu sallallahu alayhi wasallam tewali agobererwa mu butuufu okujjako nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam kad yakunu hunaka matbu'un wayinza okubeerawo agobererwa mu bigobererwa entegeera nyingi eziri mu nsi afukar ez'ekijinga ojja kusanga abalenini bagoberera ndowooza za lenini ojja kusanga kimanyi abakapitalisiti abaki balina bye bagoberera naye tewali agobererwa tewali sisitimu esaana kugobererwa muntu mu mazima okujjako gye yajja naye nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda n'agamba mu aya endala nti kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum mungu agamba gamba gwe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bagamba abakukkiriza bwe babeera nga banjagala amakulu nga balina obukakafu nti bajja kuyimirira mu maaso gange mbabale ku katono ne ku kanene ke baakola alayhim bittibaika bateekwa buteekwa kugoberera gwe muhammadi sallallahu alaihi wasallam tanbihi yeruwa yeno tewaliwo lunaku na lumu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam lwe yasituka n'akola kutuba n'asitaturada nga bwe tukola olwaliro mu kutabi zaffe omuntu n'aleka mukaddima ku kutuba ey'ejjuma yaddakiika 7 oba 10 mahaza walima byaki ebyo nabbi yatandikanga n'ebigambo bibiri ekisooka inna alhamdulillah oba alhamdulillah khalas mu nnaku ezitali za jjuma teyayongerangako oluusi inna asdaka alhadithi kitabullah naye mu nnaku ez'ejjuma teyakirekanga basahabi batugamba nti bwetutuukangako ala sautuhu eddoboozi lye lyasitukanga nnyo wastadda ghadabuhu n'ayitirira okubanga munyiivu yenna ng'amaaso gamumyuse lwaki ng'ali ku kigambo nti fa inna kulla bid'atin dalaala buli kintu kyonna ekizuulwa mu ddiini bubeera bubuze wa kulla dalaalatin fi nnaar eyo ziyaada eri mu nisaa buli kyonna ekyobubuze nanyini kyo kimutwala butereevu mu muliro tewaliwo walala nolwekyo tanbihi oba nasiha
fe abaze ku mulembe guno wallahi twesiime okubeera tufunye bakadde baffe batusigiriza eddiini netugimanya tuteeke mu nkola buli agenda okubaako kyayigiriza oba ku jjuma oba awalala wonna tandika n'ensoma nabbi saa sallama gye yatandikanga nti inna alhamdulillah bwatyo bwe yatandikanga sallallahu alaihi wasallam wa amma bino abantu bebongeramu simanyi jaa yaumun simanyi yaumun yumnin wa barakatin ala ummatin islamiyya simanyi awalahu falaha usatu ebyo nebyo kalamu nnas bigambo by'abantu wal awla bittiba'i kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebisano okugobererwa bigambo by'ekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda atugamba suratu ali imran aya 28 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوصم القرآن وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما البسملة نيا بسم الله الرحمن الرحيم وجريت السنغا وبين قسم القرآن ويري وبانغا يتانك السورة باتو وجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمعت باشي تزاد الميعاد في هدي خير العباد كابن القيم الجوزية منذ أقامتي mungu agamba alabula oba awawoning oba alagira katonda tabaraka wa taala agamba ki mungu agamba la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin katonda agamba suratu ali imran aya 2 agamba ki agamba la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آية نبي صلى الله عليه وسلم yemuku aya ezamukako ezali ziragenjawulo ennene nnyo wakati w'eddiini gye yajja nayo wakati wa Allah ye gwasinza n'abantu bonna abasigaddewo n'eddiini ze balimu ne Allah gwe basinza oba n'omulezi gwe basinza njagala kitegereke bulungi olwaleero nti abayisiraamu mukimanye nti waliwo enjawulo wakati w'eddiini yammwe ey'obusiraamu n'ebisigaddewo mu nzikiriza ziri mu nsi ekyo oba mwagala mukikkirize oba temwagala beeni ebyo bizibu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala byemwolekedde lwaki nsazewo okwogera ku kigambo ekyo lwa nsonga nti olwaleero waliwo teepu zange nze zenjogererako nga ntegeeza abasiraamu obubi obuli mu bakafiiri obubi obuli mu bakafiiri nga mbategeeza katonda agamba kibukulaane zakwatibwa omu ku basiraamu alina ekifo mu gavumenti n'azitwala mu bakulu n'azitwala mu offices ennene n'abateerako nti muwulire jamiiru byabagamba mmwe abayitambu muli bakafiiri nkitamu buli atagambanga nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah abeera mukafiiri amakulu abeera mu wakanyi twetaaga tuddeyo tutunuulire olulimi oluwarabu ekigambo kafara kiba mu kigambo kitegeeza kubikkirira kintu nga wekiri katonda bw'amala okutonda abantu nga bali ku mugongo gwa nabbi adamu alayhi kwani abantu bagamba nti bala shahidina iye gwe Allah gwe mulesi waffe era tuwadde n'obujulizi tewali mulala yenna asinzibwa bilhaqi mu mazima mu butuufu abalala sinza bifaananyi abalala midaali abalala miti abalala nsolo naye tewali asinza mu butuufu okuggyako asinza gwe Allah tabaraka wa taala mungu agamba bwe yamala okutugamba ekigambo ekyo n'atulagira ne tukka mu nsi bwe twatuuka mu nsi buli muntu wallahi yakwatagage katonda tabaraka wa taala mu kusalira okwekitalo asindika
bannabbi batuzzeeyo batujjukize kiki twakola endagaano mu maaso ge. Lwaki? hatta la takuna lana hujjatun amamahu yawma alqiyama, tuleme kubaako kitwekwasa mu maaso ga Mungu tabaraka wa taala kuno kulinkumeni. Ekigambo kafara kitegeeza amazima weegali emyoyo gyaffe endagaano gyejakola ne Allah tabaraka wa taala mu maaso ge ku luli. Bwe twatuuka muno mu nsi, sitaani n'etulabbasa n'etuleetera ebirowoozo ne bibikka ku eryo endagaano gye twakola. Amakulu amazima munda mwegali twabikkirirako amakulu oyo bayite obukaafiri, kufuru. Kitegeeza kubikkirira ekintu nga munda mwekiri. Ekigambo ekyo kyekimu, amakulu kyekimu mu Luganda okuwakanya ekintu ekiriwo. Kyovudde olaba nti abaprotestanti, okubayita abaprotestanti kiva mu kigambo to protest, kitegeeza okwogera against oba okubeera ekyennyume ekyekintu ekibaddewo. Martin Luther yakulembera eddiini eyo okutandikawo, bagisitaka mu Bukatuliki kuba Obukatuliki bwe bwaliwo, ne bapaapa ne bakola ebyambyo ne bingi nnyo ng'ebitabo bye bitugamba. Naye Martin Luther yafanawo okutewuluza n'agamba nti apaana, Papa tajja kugondera mu buli kimu, aradde obwononefu bungi mu ddiini, nakino tumuwakanye byakola, tulekewo eddiini endala. Okuva olwo ne bayitibwa abawakanyi. Amakulu abawakanyiza amateeka ga Papa ne Kereziya ne bayitibwa Protestanti. Kitegeeza omuntu awakanya mu Luwarabu gwe bayita omukaafiri. Katonda tabaraka wa taala kyatugamba mu Qur'an nti la yattakhidhi almu'minuna الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. Katonda lwaki yasalawo n'akasitama wakati w'abantu abatali basiraamu n'abatuuma abakaafiri, abakkiriza n'abatuuma abakkiriza? Wansonga nti bano bakkiriza amakulu amanu swaddaku, bakkiriza kiri ekize kyekiriwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Bwemala okukikkiriza amakulu abo be bakkiriza, be bakikkiriza. Then abatakikkiriza babadde batya? Be bakiwakanyiza amakulu, abawakanyi alkufaru, abakafiri. Kigambo kyangu nnyo okutegeera. Katonda atugamba afaghaira dini llahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Katonda agamba etali ddiini yange, etali nsinza nze gye mpadde bantu munsumulire. Katonda affe yagamba abooluganda, si ffe bantu. Olaba karaari ziswadala buswadazi, kintu buteeka lya muntu kuno ku nsi, oba pulezidenti oba minisita oba kwini oba kabaka oba nyina omuntu asembayo okubeera ng'eddaala lyettono wansi n'agamba ngambye kino kyekino. Wallahi buli muntu n'agonda. Oba oli mwami mu maka n'owa ekiragiro n'ogamba ngambye kino, omukyala n'agonda, n'abaana n'abantu bonna beefuga waka. Bannange tetusaanidde gonda nnyo kuyitiriza nga Allah tabaraka wa taala rafi'u ssamaa'i bila amad khaliqu ssamawati wal ard nga yagambye nti ngambye. Tetusaanidde gonda abantu twepankaki twesigulidde ku kibannange. Katonda agamba ki? Katonda agamba etali ddiini yange abantu gye basazeewo okutuwala. Eddiini zino bannange si kyekimu, okumanya nga si kyekimu. Katonda agamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa diini lhaqi liyuzhirahu ala diini kullihi walau kariha alkafirun walau kariha almushrikun. Katonda agamba nze natuma Muhammadi nga mutumye ddiini ey'amazima bidiini lhaqi, obanga naziri ddiini lwaki ekyongerako nti bidiini lhaqi walau kariha alkafirun, wadde nga abatagikkiriza bagitamwa. Obanga eddiini kyekimu lwaki bazitamwa? Okumanya nga bazitamwa baasalawo bamulwanyise, era yava mu nsi nga n'amannya agamu tegaliimu, ng'alina embale, nga fesi yonna bagyononya bakafiri lwakugikuba nakugitematema. Lwaki? Kuba alesse eddiini endala etali zaabwe. Temweraliikirira, temutya, temukkakkana, temubeera mu bweraliikirivu
bonna nsife bannange tetulina byakulwanyisa ng'omulala wena buli gatagalira mu shariya tetulina basawosomanyi wanajjanjaba ebyo tebikola mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala bwewabeerawo omuntu agitaasa Katonda agamba nti wala yansuranna Allahu man yansuruhu omuntu yenna aneewayo kumirira ku mazima okutaasa eddiini ye okulangirira nti yeddiini yokka nange ndi mwetegefu okumutaasa Katonda bw'agamba nti ajja kutaasa oba olina kutaasibwa ki okulala kw'osuubira kweyagala okusali kwa Allah tabaraka wa ta'ala kyekirala ekiba kyakuluma bannange temutya temweraliikirira okufumitibwa ekiso okwokibwa ekidomola okufumitibwa emitayimbwa egiyidde mu muliro okubonyaabonyeza okukubwa emiggo okusibibwa mu kasenga akafunda akalimu ebiruma okusuula mu misota okukola buli kintu kyonna ekirumya ng'oli ku mazima oli ku ddiini ya Mungu tabaraka wa ta'ala mukitwale nga mukijja kuyiza olwaleero obeera tobiwulira nabbi agamba ki sallallahu alaihi wasallam nabbi agamba la yahissu shahid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nabbi agamba tawuliramu talina kyawulira oyo gwe babonyaabonyezza oba afiiridde mu kkubo lya Allah talina kyawulira mu bulumi muli mutima gwe okugjako nga bwawulira akayiso nga kamu alkaras ekaita karas akayiso oba kakwanso nga kamukonyeeko beera ng'otunga olugoyi empiso bayitamu nekkono katunobe pa wallahi ojuulira bulizi naye obulumi tolina nakyowulira owulira ngaekkonyeeko toddayo kuwulira bulumi bwonna lwaki kuba konyeeko bukonyi nabbi agamba kasana omuntu kabeeremu munywere abakkiriza ekiseera kijja kutuuka nga mulinga bannaffe oba tukulembera Katonda agamba wassamaa'i dhaati lburuuj walyaumi lmaw'uud wa shahidin wa mashhuud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود abantu kulembera mu ddiini eno baatuuka ku byokya baatuuka ku birunya byetutanga bakombako wadde n'akamu tetulina kitwakombyeko tetulina kitwalabye bannange bannaffe okutuuka okwogerwako mu Kulaane Katonda n'abaspecifyingirawo certain paragraph oba certain space in his book n'agamba kati njogera ku bantu abakulembera aleeta ebyafaayo ebyo byolwaki Katonda si musiru tamala googera yagamba kul law kana albahru midadan likalimati rabbi au kama qala jalla wa ala Mungu ndo zawatu yagamba senga zaali ennyanja nga bwino agenda kuwandiika ebigambo bye ayendala n'agamba nti nga n'emiti zekalaamu nebitandika kuwandika bigambo bya Katonda tebyandi bimazeeyo ebinnyanja zandikalidde nga bwino aweddemu n'emiti ne giggwa mu nsi naye emiti emeka giri mu nsi naye Katonda wekibeera ebigambo naye yabisalako n'akola mujiza mukhtasar n'akola samare mu bigambo bye aya kakaaga bigambo biri mu ziizo n'abiteeka mu Kulaani kitegeeza buli kye yakoonako kikulu Katonda abantu bala batunuliza lwaki tujjemu ekyokuyiga tukimanye ne tujja kufuna bulungi mu maaso ga Allah okujjako nga tuyise mu ebyo Katonda tabaraka wa ta'ala tugamba waliwo omulembe nabbi atuyimiza ayo eyo ng'agivunula waliwo kabaka yali ng'asinza bifaananyi n'akyuka n'asalawo bamusinze ye kennyini n'agamba nti nze Katonda nze gwe bamusinza sirina Katonda mulala gwendawo okujja ku nze kabaka oyo yalina omusajja omulaguzi nga yamulagula n'amubuulira ebinabeerawo mu bwakabaka bwe oba kutta abalenzi bavubuka n'abatta oba kukola kino akikola mu bwakabaka bwe lwaki ng'atya nti obwakabaka bwe bujja kuggwawo bannange tumulaba ebintu ne bibeewunyisa musome Kulaani bannange mujja kumanya musome ebyafaayo by'obusiraamu musome nabbi sallallahu alaihi wasallam kikyagamba okulwanira obufuzi okwagala okulemera mu bufuzi si kyakatandika mu mirembe gye tuwangaaliramu byaliwo okuva dda Firawuna kyekyamutisa abaana balenzi ba Kulaani bwegamba kikyamutisa abaana balenzi bonna n'alekawo abawala bokka kiki kubanga bajja kulya obwakabaka bwe lwaki asobole okusigala nga yakyali kabaka ebyo mu nsimu ebiri kuva ku butonde bwansi kuva ku butondebwa kwayo kabaka omusawo amulagula omusawo abaana atera okufa akaddiye n'amugamba nti nze nalagula wajjajjaabo naawe naye ŋŋenda kufa njagala ofuneeyo omwana omu omuvubuka akyali omuto muyigirize eddogo ly'anaakulagulanga nalyo kabaka yakkiriza n'akwata omu ku baana abaali abawulize mu lubiri n'amuweereza ewa kabaka ew'omulogo n'amugamba wana wuyo muyigirize kyokka omwana bwe yayitanga mu kkubo nga bw'anaava
ennaku bali mu kanisa y'abakafiri ey'abasimanyi full gospel church awo ku Redeemed Church ennakulabyawo nga mu Kiyindi n'ayitira mu kikubo ekyo eky'Emakerere agenda agwe bwayise ng'omulogo ali bwayise. Kyokka wakati awo walingawo rahibu omusaserdoti sigamba bano abakafiri ab'ennaku zino eyali amanyi Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe. Omwana ono bwe yagendanga okusoma ewa kabaka yayimirirangako awo n'agamba abantu abali wano abasoma, yagendanga okusoma ew'omulogo yayimirirangako awo ew'omusaserdoti ono n'agamba abantu bano abali wano abasoma basoma biki, n'awuliriza ng'awulira kwawula Katonda temulimu byakuloga kwesigamira Katonda n'agenda ew'omulogo. Bwe yatuukanga ew'omulogo omulogo n'amugamba oluddewa n'amukuba n'amugamba oyinza otya okuva wakati nodda mu kuzannya mu kkubo n'amuyigiriza eddogo. Omwana yalinga addayo n'ayimirirako ew'omusajja omusaserdoti n'awuliriza irimu nga kwawula Katonda n'atambula nadde ewa kabaka ne bamubuuza okwereyeewa naye ne bamukuba muwulire irimu. Omwana bw'atyo ekyavaamu n'amuwulira omusajja omusaserdoti n'amugamba munnange ebbanga bwe ntindudde nga nzija nga ntuula mu nsomesa zo nga kyengenderera kufunamu kyakuyiga kyengenderera kumanya kukaala na kugezesa wakati wabiri byensoma eri n'eno naye waliwo obuzibu bwe buti ne bwe buti bw'ogenda eri bankubanduddewa bw'ogenda eri bankubanduddewa naye ekituufu kiri nti mbandudde wano ebigambo byogamba binneewunyisa. N'amugamba mwana wange nkuyigiriza ebigambo by'okwesigamira Katonda naye bw'obeera bakkute ne bakubuuza wagye wabijja tonjogera togamba nti nze. Ekiseera kyatuuka omwana aba atambula olunaku lumu mu kkubo n'asisinkana abalala bagamba yali mpologoma abalala bagamba nti gwali musota nga munene nnyo bwebase mu kakkubo wakati abantu abali eri bayimiridde eri balengera n'abali eno balyemidde eri balengera bagamba nti tunayitawa. Ekiseera ekyo omwana omuto yasobosa mu bantu n'ayitawo n'abeeraga abantu kubayinya wasooka ng'alengera bulungi empologoma oba ng'alengera bulungi omusota. Kyenva agamba nti Katonda wange gw'omu omusaserdoti gwanyigiriza wulira okwawula Katonda. Katonda wange gw'omu omusaserdoti gwanjigiriza. Bwe kibeera nti gy'oli ng'oli w'amazima nonze ejjinja lino ngenda kuyikuba ekisolo ekyo ku lulwo naye bw'obeera nga gy'oli ng'oli w'amazima nga n'oli byanyigiriza bya bituufu nga n'ebyeddogo bikyamu nkusaba ejjinja lino litte ekisolo ekyo tuyitewo n'abantu batambule bagende. Omuvubuka yakwata ejjinja n'asoma erinnya lya Allah n'akasuka ejjinja lyali ttono omwana omuto lyasobola okasuka ne likwata ensolo ne ligikuba n'efiirawo ombuyaga abantu batandika okusaba ne bayitawo. Omuvubuka yatambula n'atuuka ewa kabaka. Bw'atuuka ewa kabaka bamubuuza gy'avudde ne bamukuba n'addayo omusaserdoti n'amutegeeza ebintu ebyabaddewo n'amugamba nti mwana wange w'otuuse imaani gy'otuuseko n'omukkiriza nze sibituukangako wadde nkusomesa naye babeera bakubuuzizza bikuyigiriza nziramu okukukuutira tonjogera tulagirira abantu wa gyendi. Omwana yatuuka n'agenda mu lubiri lwa kabaka. Bw'atuuka mu lubiri lwa kabaka waliwo omu ku basajja abaali batuula okumpi ne kabaka n'amugamba nti gwe omusajja omuzibe w'amaaso lwaki tokkiriza Katonda eyakutonda n'amaaso ago n'agakuggyako ajja gakuddiza bw'onobeera ng'omukkiriza. Omusajja yamugamba nti kituufu n'amugamba kinneetaagisa ki n'amugamba nti nkwetaagisa olangirira eti tewali asinzibwa okuggyako Allah omukkirize mu bwomu bwe. Omusajja n'alangirira omwana n'amukwata ku maaso omusajja n'atuulamu n'okubanga yali amaze emyaka nga tanaba. Ekeerawo kabaka watudde ku namulondo ye atudde mu bwakabaka bwe yeeyagalira mu bwakabaka bwe nga bwe kiri mu bafuzi ab'ensi bwe batuula mu ntebe zaabwe. Olaba n'abafuzi abasembayo okubaawo wansi batuula mu ntebe zaabwe nabo ne badigita ne batandika okuboggola ne beekamwana ne beekalakaasa oluusi nga si bakkiriza bakafiiri naye nga beekalakasiza ku bakkiriza nga beekalakasiza ku Bayisiraamu. Nga Katonda agamba nti wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Bwe mulabanga omuntu atali musiraamu abatuddeko ng'abeekalakasiza mumanyanga nti temunnaba kubeera bakkiriza. Kabaka agenda okulaba ng'omu ku basajja bali bamagezi ayingira alaba taliiko muggo tewali amuleeta n'abuuza wange man radda alayka basaraka anyina amaaso gawonye n'amuga nti aa tewali maaso kyagawonyeza okujjako Katonda omu namukkiriza amaaso ne gawona. Kabaka n'amugamba nti awalaka ilahun ghairi waliwo Katonda omulala atalinze ekyo yinza okyogera mu maaso gange. Nze yamugamba nti ekyo sikitiisa kyangu nnyo Katonda gy'ali atali ggwe eyakutonda nange era eyanziriza amaaso gange si ggwe.
kabaka agamba kyekipitiriddeko oteeka okwogera oyo Katonda wamugjewa ani yamukuyigiriza batandika okubonyaabonya omusajja abantu abakulembeze mu nsi babeera bazibu nnyo omusajja muntu we bamanyiganye naye bamanye ebyama byonna bayise mu bintu bingi omusajja akagiyidde mu maaso ge naye atandise okumbonyaabonya bamukuba uzayatuka ku peyiti egenda okufa n'ayogera akaana n'agamba akaanako kosindika ew'omulogo ke kanjigiriza Katonda oyo bwe namukkiriza amaaso gange ne gaddamu ne galaba kabaka yasanyuka n'agamba nti kati mwana wa kitange nawe wontuusiza kukuba okutuusa wano n'okuweesa ebibonerezo ebyo byonna singa ekiwa kiŋŋambe kye kyandisinze oli omwana nze namuyigiriza okuva okugenda ku muddoko nze namusindikayo ali mu buvunaanyizibwa bwange bamuleeta omwana ne bamuleeta bwamuleeta yagamba nti asoo kabaka leka kuwunga oli Katonda mulala si ggwe gwoli muntu kabaka agamba bwekiri amugamba si ggwe gwoli muntu wulira omukkiriza kyebukola mwana muto kabaka agamba bwekibeerangamu ekitobo kiri then oteekwa okumbulira eyakuyigiriza eddogo eryo bwekibeera nga si ddogo oli omusawo wange then mbulira eyakuyigiriza omwana amugamba nti oli mulogo mukafiiri wa muliro nze yanyigiriza mukkiriza era si wa muliro kabaka akwata omwana amubonyaabonya bamukuba okutuusa omwana yaba ng'afa n'amenya endagalo gye bakola n'omusosoloti n'alagirira omusajja omukulu gye yali ne bamuleeta bwe baamutuusa oye baamuttirawo embulaga obukulembeze kabaka abo bakuzi bwe battanga bwe basibanga bwe babonyaabonyanga temwewunyanga eyo yenkola yaabwe kubanga bwetyo bwe tugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwatugamba omusajja amaze okumutta kabaka agamba omwana nti oteekwa buteekwa okwogera ebintu bino byonna tusobole okubimanya omwana agamba nti sijja kubyogera then kabaka agamba nti ogenda kufa omwana agamba oteeka ogenda kufa bannange ebyo byaliwo nga nina bitannaba kutunyibwa Kurani ebinyumya kuba Kurani etugamba nti kutila ashabul ukhdud nabbi atunnyonnyola mu kyafaayo ekyo ebintu byajja bitaadaza ne bigoberegana ne bitugale ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nebyo byaliwo abasajja baayotebwako muto omusajja kabayita Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami yalina banne babiri bagenda okulwana Rum ne babakwata babaleeta mu maaso ga kabaka wa Rum yabagamba wadde tuwanguddwa njagala kulaba ku bantu abayitibwa abasiraamu abakkiriza Muhammadi bebaani bannange muwulire omulembe gwaliwo mu nsi ng'omukafiri okuwulira buliza ebyafaayo by'abasiraamu bye bakola n'ebyamagera imaani bye bakozesa baagala okulaba ku muntu okulaba kuba bwali ku musiraamu wakiri agenda obaakwe ng'alaba ku kiriba omusiraamu abasajja bali kuba mu maaso ga kabaka ababuuza nti mubakkiriza Muhammadi nti ye abuuza Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami amugamba nti ko amukkiriza nti ye amugamba nti bano bonna nze nabasooka okumukkiriza nakkiriza nti alina Makka kikyogamba amugamba nkuwadde shatura mulki nkuwadde ekitundu ku bwakabaka bwange njagala oleka eddiini eyo yamugamba nti wadde obumpa bwonna nve mu ddiini ya Muhammadi otemerwa oyise lumu ate njiddemu siri wa kukikola banna babiri baayokebwa mbuto nga bwe twakiraba mu nsala zaffe ezajja banna babiri baayokebwa mbuto okutuusayo ku nkomerero ku ssaawa envanyuma banna babasuudde mu kibensani kya buto basuulidde baweddewo nga balamu kye nabagambye nti nabbi yagamba nti ogwe basudde mu bensani ya buto talina nakyawulira mululu lwa kufa bannange bwe kibeera inkana labudda aw min almauti labudda bwe kibeera nga mu kufa tetuteekwa buteekwa kukuwona nga tuteekwa buteekwa okufa abayimbi waliwo omuyimbi omu omusiraamu yagamba nti falmautu tahta dhilali suyufi okufa nga nfiiridde wansi n'ebisiikirize by'ebitala kyekisinga omulungi okusinga ana amuta jabanani okusinga okufa aksidenti okusinga okufiira mu buliri sahabi gwe bayita Saad bin Muaz bamukubye akasaale mu lutalo lw'e Khandaka ayimba akayimba maaso ga nabbi agamba ki agamba nti wama ajmala almautu fi sabilillahi idha hala alajal kyekyalungi okufa ng'omuntu afiiridde mu kkubo lya Allah ekiseera ky'okufa kwe nga kituuse lwaki ofiira mu akisidenti ogenda kugoba maali mulimu ne haramu lwaki ababbi bakusanga mu nyumba ne bakuttanga omunafu obusiraamu tebukukkiriza weerwaneko lwaki ofa omusujja
lwaki ofiira mulire Khalid ibn al-Walid yakaaba ali buliri yakaaba agamba munkyuse mu mugongo bamukyusa yali yabakita ku mugongo gwe abagamba munkyuse mu kifuba ne bamukyusa mu kifuba n'abagamba mubale ebinini ebiri ku kibo wallahi bamazi bagamba twabala tetwasobola okwetegereza ebinini agakovukovu agazimba gaali 7 n'okusoba abagamba nti ebyo byonna byanfumita mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala lwaki mugongo teri amakulu bamufumita ng'agenda bugenzi mu maaso mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala agamba naye abangenda okupanga emmese enyo afiiridde ku buliri bwange nesifiira mu kkubo lya Mungu tabaraka wa taala yalwana entalumika nabbi n'atuuka okumutuuma ng'amugamba nti ye khaifullahi fil ardi ekyo kyekitala kya Allah sallatahu ala alkufaari katonda yakijjayo fi ghimadihi n'akijja mu kisawo kyakyo n'akigolola ng'akigololedde bakafiiri kabaka akutte omwana alagidde abasajja bamutwale bamusuule mu nnyanja wakati bakomewo kuba omwana agenda kusasamaza ensi bannange temwenyenya abantu okubagamba nti musasamaza ensi kuba mulaga abasiraamu ekituufu nti kyekiteeka okugobererwa tewali asinzibwa okugjako Allah irizi tezikola ennyumba tewali mawuledi si ddiini si buluda omukazi takkiriza okwambala biteteeyo omusiraamu ng'agenda mu bantu ebyo byonna okubigamba abantu olwaleero okubalaga nti omukazi atali musiraamu omukazi omukafiiri tawasibwa bakuyita kusasamaza bantu enkola y'abakafiiri abakulembera kabaka akutte omwana bagamba mumugjewo mumute asasamaza ekitundu asasamaza abantu ekyo kyekimu kyebagamba Iburahimu bakomyewo bamusalgakumetena amasanamu gonna yagatematema gonna n'alekawo sanamu limu eryalezene n'aliwanikamu embazzi bwe bajja babuuza man faala hadha bi alihatina ani yakoze kino ku bakatonda baffe bagamba twawulidde omufuka gwe bayita Iburahimu ng'agogerako bamuleeta abaga nti bannange temmalabise bana obukafiiri kintu kibi nnyo temubanko bakafiiri temubumanyi ndowooza ababuuza kino kyangu nnyo katonda onasigwa musinza muzina bana bonna nti ono omunene ono yeyanyize okumugattako buno obuto n'abutematema mumbuuze wuyo abakafiiri bajje balaga nti kati bwetunamubuuza ekyo kiti anayogera bagamba Munajisoma, I read the Quran from the beginning to the end, but I did not find any sentence suggesting that God is a Muslim, so I can't be a Muslim. Muyasoma Quran okuva etandikira paka wekoma n'akasanga muti katonda musiraamu mulongo sinza kusiraamuka eddiini kyoli mu bayibuli mulimu ekiraga ti katonda musiraamu mu nsi yonna tewali kitabo tewali ddiini erina bugaga kunti yentuufu okujjako Quran tetulina omusitale mmwe yagala musanyuke mumanye nti musubirimu emyaka 67 mitono mugenda mwetegerezeka ebyakwanira amaaso ga Mungu mulina omusitale mu nsi yonna nga Katonda agamba inna ddiina inda Allahi lislaamu eddiini mu maaso gange gyenjagala nze yatonda abantu n'eggulu n'ensi na buli ekiriko busiraamu Allah tabaraka wa taala yagamba kabaka yagidde omwana bamutwale mu nnyanja bwe bamutuusa mu nnyanja wakati abasajja bakakwata kaana kato bwe bakakwata bakasuula emazzi bavuge eryato bakomewo omwana yagamba Katonda nti Allahumma kfinihim bima shi'ta nkusaba Katonda oba ntaase bano ne kyonna ky'onooba oyagadde bwe bamukwata okumusuulalu omwana yadda mu lyato bombi ne babuuka abasajja bonna bali mu lyato Katonda n'alivuunika ne bayiikamu ne lyevuunira ng'omwana yalimu yekka n'avuga enkasi n'addayo ku lukalu bwe yaddayo yatuukira bakabaka namugamba nti kiki kino musambwa muzimu kiki namuga ti yenze oliki n'onkomyewo amugamba kiki amugamba nti bali Katonda abammalidde waliwo ekirala anyiga kabaka akwata omwana ayagera abasajja abamanyi balinye naye olusozi kyatwala ekiseera nga balinye olusozi ne batuukira ddala waggulu eri ne bamusiba erudda n'erudda ne bawuuba basinzira waggulu bamusuule wansi mu mponkoonko mu biyinjayinja bimukubakuba yenna abetenteke omwana Katonda atuuka waggulu agamba Katonda nti Allahumma kfinihim bima shi'ta bw'olaba nga kikyali kirungi eri obulamu bwange okubeera ku nsi nti abasa bano banzigyeko n'ekitono bweyagadde bannange mutegereze obulungi bw'obukkiriza obutabaako gwotya obutatya kusibwa
obutati abaana bange nabalekeraani, obutati maali yange efa, obutati bajja kunjogerako. Bannange bali obulungi bw'obukkiriza, omuntu akkirize Katonda abeera wanjawulo nnyo era abayesiima tusaba Katonda atuwa obukkiriza. Katonda ayanukula okusaba kw'omwana muto si nabbi. Omwana eddiini yakagiraba agiyitibwa mususodoti. Katonda abasajja bwe bawuuba omwana bawuuba n'amaanyi, omwana n'asigala ku misozi, bonna ne bayikayo wansi ne bagwa mupapagoma era amayizi gaabwe tegalabikako. Omwana akkirira mwana muto atuuka mu maaso ga kabaka amugamba nti kiki kino kyendaba, amugamba yenzi yennyini nkomyewo. Amugamba oba okomyewo kati kiti, amugamba nti bwe kibeera nga ekizibu kyo kunzija mu nsi nga weeraliikirira nti neza okubakamala mu bantu misikini nno yawesomalu era kati yafa musajja oti yali ngangwamirira mu bantu baleme kubakamala asigale ng'afuga mu mirembe nga amaze okusansala ku bantu abavumbagati ge bonna nga balabefuka bwevumbagati okuba abakulembeze bwe baagala mu nsi kuwambagatira bantu bonna babeere mu tahakkumu ye. Naye yafa oba netaliiwo, wallahi yafa. Omwana mugawe era ng'ayagala kuyingiza nga kyekizibu kyonze kuva mu nsi, ojja kukola ekintu kimu, ojja kukwata akasaale mu busaale bwange bwe nnina osibe wali n'abantu bonna nga bakungaanye mu nsi, ogambe nti bisimillahi lghulaami ku lw'erinnya lya Allah omwana ono bwe yakkiriza nkukuba akasaale mwana gwe. Kabaka yagamba nti kyekyo nti kyekyo. Katonda n'aziba amaaso ga kabaka amakulu amagezi gane katategera ki ekyali munda. Kabaka n'akungaanya abantu bayitirivu ne bakungaanira mu lusenyi lumu. Omwana n'agamba kabaka ng'ekigambo bonna bakiwulira. Kabaka n'ajja akasaale mu nsawo y'omwana n'akuba omwana akasaale ne kamuyingira mu mutwe ne kagukira erudda, omwana n'akutama n'afa. Abantu bonna abaaliwo favajju baalekaana waggulu ne bagamba nti amanna billahi lghulaami, tukkiriza Katonda w'omwana oyo. Kyesadirira abooluganda twabadde ku kigambo temufuulanga abatali bakkiriza okubafuula bannammwe. Twabadde ku kigambo waman yabtaghi ghayra al-islaami diina, omuntu yenna n'anoonya eddiini endala etali musiraamu Katonda agamba falan yukbala minhu. Bannange temutya bigambo bya Katonda. Katonda kulaganya nti tagenda kusasula kantu konna mu myaka gyana wadde ataano ng'obikoledde mu ddiini etali ya busiraamu. Era kyokugamba nga bakafiri kibinnyo ogamba kyosone ekulaani okuba wetaligira paka gyekoma nekasanga mukigamba nti Katonda musiraamu okene kiremu bizaati eyo aya tekumala okusiraamuka. Katonda agamba ne bwana akola ebirungi ebiringa ki, ne bwana asaddaaka, ne bwana ayamba abasiraamu, ne bwana awala bwali yenna okutaasa obusiraamu, naye ye n'afa nga si musiraamu. Ngaani nga kitayi wa nabbi omukulu wayita Abu Talib wamuyita Abdumanafu kitayi wa Ali yataasa nabbi ebijumeka naye yafa si musiraamu. Ne Katonda n'amwokya omuliro. Katonda agamba mu Qur'an, nabbi sallallahu agamba nti Katonda omuliro bwe yokya omusajja oyo mutono nnyo 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 olw'ebirungi byekolera eddiini ya nabbi n'ebirungi byekolera nabbi, naye Katonda yamwokya omuliro mutono. Naye nabbi agamba nti si gwakuzannya, naye tagiri minhu dimaahu, obwongo bwefera olwakaliyo kali akuzinakakoma mu bigere kokka. Omwana afudde. Kabaka agamba nti abantu bonna abagambye nti mukkiridde Katonda w'omwana ono, ngenda kusima ekinya yalagira ne basima ekinya kyali kinene nnyo nnyo nnyo. Baani abasima ekinya baganya abo okukkiriza bo? Baani abakyagondera kabaka? Be bano be mulaba baleebeeta abakulu tebakkiriza. Direva w'omukulu omukulu w'omukulu ate simanyi muganda we simanyi abo tebayinza kukkiriza. Ebisera Katonda atuwa ezituza ko nga zijja butereevu. Tosobola kugenda wa mukulu ng'okimanyi nti kyakola kya bukaafiri, okimanyi nti waliwo nnyimbe, okimanyi nti musomi wa mawuledi. Wallahi omuntu asoma mawuledi kino ekitale ekijja kuyinza hadiisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam gazasoma Abu Dawuda n'Annasa. Nabbi agamba inna Allaha ihtajara aw ihtajaba tawbata an shahidi bid'a hatta yada'a bid'atahu. Katonda takkiriza kwenenya kuva mu zambi yonna ery'omuntu yenna akyakola omuledi, ery'omuntu yenna akyasoma talaqiri tahriri akyasala tarawehe rakaizukka mu kkumi n'emu. Omuntu yenna aggulira ekintu mu ddiini okwenya kuja kukkirizibwa olituka mu maaso ga Katonda emirimu emeka n'amajambi ameka. Eyo hadiisi giveeko. Eyokubiri, Katonda takkiriza mulimu gwa muntu ajuula kintu mu ddiini. Bannange mwegendereze.
tusolanga n'olusaago olwaliro ku nsinga muyo gati muzenyu naye wallahi tugenda kunyira mu maaso ga Mungu tukaaba amazija abantu tukaabe nga tuze kyayita dda no chance wakyali chance endala nga tuleki wallahi mumwezi mukujjukidde emyaka emeka mulidde emiceere emyaka emeka mugasiddwamu ki ne mugenda mukasoma n'omumusomero w'amawuledi agenda mugaleka nakagenda kugwa mulidde mawuledi ya mitwalo ana mulabe tusange okumanya nzibu okusonga sente ezakuzimba kusoma yaka emitwalo nga 35 wallahi abantu basitoola naye ngaggula muceere n'ente na biki mugende mwogeranyo walya fitina n'okuvumagana n'okulangirigana ebito mukyagala kuba n'omuzeeyi omwo ennaku zino yatugamba nti tuvuma ffe abaana tuli babi nnyo tuvuma tuli babi nnyo tetumanyira kwogera mu bantu naye waliwo omwana wa mwannyina n'amujjukiza n'amugamba nti namukyali mukuja ne kamwegeya wasuuza mulukanso n'omuvuma n'omulangira n'akamuko kayina mu butonde bwe okuwali omuwa mmere oba okuvuma okukoya empeera okwaffe gyezambi eyo embeera gitulimu naye katonda agambye kojosaale kosiibe kokole kijja ng'okyali ku bintu ebizire mu ddiini ya nnabbi gyeyezze nayo eyamutawanya emyaka 23 kanona n'agamba alyauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina obusiraamu mbuddiza tewali kiddibwamu wadde ekyongerwamu entaala amru ebituwede katonda yawa obujulizi gwe n'oyongeramu nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti okuva olwo tewali mulimu gw'okola ebukkirizibwa wadde okwenya kudemukkirizibwa okutuusa ddi paka wolireko ekintu ekiziro ekyonka mu ddiini ntabiru muzibuke temuyira kyemufuna bintu bya bujulizi baani bano abakozeho okusinga ekiyiza omugenda okusulibwa abakkiriza ng'ensi yonna ekkiriza abantu be bagambye beebo ababeera okumpi babayita babitwana ababeera okumpi abaleebeesi ababeera okumpi n'abakulukulu abo tayinza kukkiriza kuggwako era agenda amukaddasa mukama wange abantu bakwagala nnyo era bo bakwagala ki bwebatuma beera bafaanana basima ekiyiza kinene ne bakuŋŋaanya enku ne bazisuulamu ne bakuŋŋaanya abantu bonna bannanga bakulembezi bantu bazibu nnyo wallahi asobola okutta abantu abayitivu n'abayitirivu abantu abasuddemu buli eyajjanga ng'omuliro guliyo wansi mumuntu balengera amagabo g'abannaabo bakulembeza okugwamu bawulira obuzibu omuliro gwako okufa lwaki bakusima wansi ne bakuteka wansi mu kinnya babakusima guno kungulu ne bandisobodde kubasuulamu olw'obungi bwabwo abasajja katonda yagamba nti wahum ala ma yafaluuna bilmuminina shuhud nga tebakola ku bantu abakkiriza bakiraba katonda agamba wama naqamu minhum quran wama naqamu minhum illa an yuminuu billahi alazizi alhamid tewali kyababonyabonyesa tewali nsaalwa tewali kubeekasiza tewali kyabakozesa bintu bibi birinnya ng'omuliro kubakkiriza bannanga omuliro kintu kibi nnyo nabbi yagamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa kubonereza n'omuliro okujja kwa allah tabaraka wataala nabbi nga tabonerezwa na muntu muliro era waliwo omusajja w'omukafiri bwe yagamba nti oyo omusajja mugende mumukwate mumwokye abasajja bagenda batambudde mu kkubo kiyabajjukira nabbi sallallahu alaihi wasallam oba kiyavaafuna obubaka n'atumatwatugawaita ali ne munne omulala n'abagamba mugoba abasajja benasindika ogenda okunenya omusajja okumutta n'omuliro mubagambe nti abagambye nti mumutte busi naye temumwokya wallahi banyajja kumutta n'okumweta omwokye lwaki liannahu amuru rasulillah kubanga muhammadi yagambye sallallahu alaihi wasallam nga tubalinza ebigambo byaffe kabaka abantu bonna beeyokya waliwo omukazi omu eyasembayo akakazi akakafiiri agajinga gatudde ku ngulu kukiriya kinene nnyo nnyo gakyetoze kyali kinene okuva kyebagumaleeta omukazi yasembayo bamuwaka nkuddeeyo mukyalo abamanyi abala bagamba nti tebaba bakankulangayo tebaba bakananga okanda gaali buli eyakkiriza ku lunaku luli n'awulira nti buli eyakkiriza bategawo kumwokya oba petava mu ddiini eyo yasibanga busiriirye n'aveeka agende bamwokya alina kuva mu ddiini ya allah tabaraka bannungu mulabe obukkiriza osirire ebintu byova wakeewo n'abaana bo balese ne mukazi wo n'obagamba nti nyenza tulisiikana kwakira kiyinza kukkiriza kupanga ndi mukafiri nyenza wakiri bange kye ne beereeta omukazi bwatuka ku kinnya yasangamu abasajja abakuuma omukazi kyeyava amugamba ng'akutte omwana omanyi omusika shayatiini abagenda ne geefuulanga agantu ne boogeramu ebigambo by'endooza ya sitaani ng'ate ebimu n'engeri y'obulungirungi bamugamba omukazi owange
nobaddeyo nawe ogombino n'omwana w'omutoyo omukazi bw'alaba omuliro kyava asengeri tegwamufuwamu okuti n'abanga agezaako okudda emabega ate ne keyasitudde nga kato ne kamuga nti ya ummi la takafi maama tatya tokikola okugera kulinya emabega innaki ala lhaqi mazima oli ku mazima fa alki nafsaki fiiha wesuulemu nange ensuuliraamu mwana muto ne bagwa muliro ne bagukirira katonda kyagamba nti wamaanaka muminhum katonda kyagamba nti kutira ashabu lhududi bakolimirwa abantu abo abasuula abantu abo muliro bandyange eddiini y'obusiraamu si nyangu nzibu mu bintu bibiri ekisooka kombanire yaayo gyesinga okutululiranga natibagamba nti innama al amalu bilkhawatini emirimu gitumulirwa obusiraamu nankomberere yagyo eri naye bannange enkomberere yabooluganda abasiraamu tetuukikako tafunikanga nuuyi okujjako ng'olina ekintu kinene kyewekoledde mu maaso ga allah tabaraka wataala ekyokubiri nabyo byennyini gino emirimu gino egyensi ng'okusiiba okusaala okuwaayo biri yali bitowa okwewayo okutambula mu kizikiza ogenda osala essubu biri yali bitowa okubikola n'ogatoganya emirimu eminene osobole okusinkana ekitene mu maaso ga allah tabaraka wataala bannange si kyangu kintu kikaluba n'obukinyamba njenjawulo nnene eri wakati w'eddiini y'obusiraamu n'amadiini amalala n'eddiini ewanwa era tewali ajagala okujjako katonda gwaba ajagalisiza n'agitegeera katonda atutiisa mu Quran agamba ki katonda agamba nti latajidanna ashadda nnasi adawatan lilladhina amanu alyahudu walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كتب لها جنبا نبوة سامرات بندي وجيبا بقى جيكما ogenda kusanga omuntu asemba y'okubanga teyagala bakkiriza amakulu nategala bantu bagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah amakulu mu duniya ngeno gitulima yaffe uganda omuntu ayambala ekkanzu omuntu ayambala enkofiira agamba kulokutano ngenda kusaala agamba ngenda kusaala bbiri ngenda kusaala asiri katonda agamba omuntu yalina omulaba omukulu mu nsi yaluwa ye muisirayiri n'abo abagatta katonda ebintu ebirala bebaluwa abagati bakatonda basatu n'omu katonda yazaala walladhina ashraku katonda agamba ojja kusinkana ababazi okunka ennyo n'okubaamu akaagala abakkiriza alladhina qaalu inna naswara bebagamba nti tetuli bannaswara toddayo okukola ensobi n'ogamba nti abanaswara be bayozefu bebaana abatali basiraamu la abatali basiraamu bakafiiri abanaswara bebaluwa baali ku mulembe gwa nabi isa alaihi salatu wassalaamu baafa bagenda mu nsi baggwamu yesu yali atumiddwa mu bo bokka abaana ba isirayiri eyo teyatuukayo era taliiyo obubaka bwa yesu kristo obuli bukoyi buli omukaatuuke tebukwata ku bantu bonna mu nsi bwe baali bukwatako baafa bagenda era baggwawo bannange tujjukuke katonda atugamba ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum aya nyakuzidingana nnyo katonda agamba mmwe muli bakkiriza bakikaati abakozeewo okwagala batali basiraamu abakozeewo okwagala bakafiiri wala yuhibbunakum bonga tebabaagala ekikutyewunyisa katonda agamba mwe mubaagala bonga tebabaagala lwakimusomesanyetu kino ebino mukimanye nibeera muliyingana nti abantu babaagala okumanya tebabaagala lunaku mbagamba mugende nyamitanga ku muzigiti musange kabuliza abaganda wabasiraamu bebatta mu 79 lwaki kubanga baali bagyeko omusiraamu amiini lwaki abakafiiri batta abasiraamu kubanga omusiraamu yali avuddeko naye nga abatali basiraamu bameka gavumenti mmeka zebagyeko mu uganda nga mubutuufu abakka abasiraamu tebatta abantu batali basiraamu ensala ezaalingawo ku UPC simanyi ku kenwaayi abantu mwapimanga ebitoke by'abannammwe mwalyanga ensi z'abannammwe lwaki lwanjawukana za byabufuzi mu bibiina by'eddiini n'abajaguba ku 79 Idi Amin yali omusiraamu ng'agobeddwa baatema ku nnyama nga batema abasiraamu omusajja nali nali ayitendera ku nguudo Uganda ekazeese nali niyera kusalirawo juma twatuuka kiro twala n'abatuuka kamoga ne barasuli ne baani omusajja yalirira muzigiti wallahi ng'atuwa obujulizi agamba kwekifaaba tikugenda kudda okukiraba agamba nalaba ekibinja ky'abakafiiri abaali bazze ewange okunnumba nga kikulembejja mulirwana wange bwe tubali tukolagana naye naye nga baguze bokisi z'ejjamiya baziwagadde balumba basiraamu lwaki
mpaka kama nezi temanyi enzuka era nina omukadde yasigalamu omukazi omukadde baamutemanyi enna agamba nti wakadde abakatibwa agamba allahu akbar walillahi alhamdu waliwo omugga guyita wansi wobugudo ngende ekabaale nga wakazembalaga mu tawuni okubira kubaekyamu okugenda emabitano ku masomero baziika abantu batugamba baali mu mutano n'omwenda abeesolosasoloosanga eyo nti omugga ogwo amazzi gatuuka ku kuba gw'amaanyi nnyo nga gulimu obusaayisaayi lwaki likasiratul mauta olw'abantu abasiraamu bwe batta baali tebabazika nabazika omugga gw'abakwala naye batugamba nti kuliko ebitundu kwino ngeri yesikosiko abasajja abatali basiraamu bakwata omukazi n'omwana ng'omukazi alina olubuto lukuyitiro nja kibagamba nnyo kuba kituufu okumanya kituufu byatukayo mu gavumenti ne bakitawo ne commission of inquiry simanyi into violation of human rights ne bakiteekawo mubabulirize ku basiraamu abatibwa n'emitanga okutuusayo kati bbanga lyekalaki baali bawadde ripoota ki lwaki tekifiibwako kubanga abasiraamu be battibwa omukazi bamukutte tebaseka allahu akbar bannange mmwe katonda okutugamba kiti mukulane bannange temukizanyisanga katonda agamba ha antum ula tuhibunahum wala yuhibunakum mwagala mutya abantu batabagala nemutuuka n'okuba basaamu ne babwogerako ne mukankana bannange tutunda bakubeera bakkiriza mukankana ki nabagazi ne mukankana abaana bagateza emitawaana bagateza jihaadi wawe eddiini lwaliwo oluberereje tetwaluleeta oba nga musizi eyafuluma mu mwaka oguweza omwezi gwa 12 mu Desemba yagamba nti otwaziina obwaziyi ku mizindaalo mu Ndeeba n'awalala ekyo kyokka abatali basiraamu wallahi muzizi bwe yagamba mulineeka abatali basiraamu bwe bajja kukwata emiggo bagende bakuba emizindaalo gyaffe mbwe kiraavaamu nga si jihaadi watavali musiraamu bwe bagamba balowooza naye akuta omukazi n'akaana akalenzi kato ka myaka 8 ka Sulaimaani n'omukazi Rehema alina olubuto olukuuta yasobola kuduka kuva waka nakana akaana nga bbaawe yadduse abalala batugamba nti bbaawe omukazi oyo baamutwala ne bamusiba ne bamugalamidda mu ddiro wakati ne baleeta ekiyinja ekinene ebeeruga namayinja agabirira ku lubalaza ne bakimukuma ku mutwe gwonna ne gubyagasirira mu ddiro bwe batuuka ku muggooko omukazi baamukwata ne bamuwuwa babati abasajja ab'embala abatali basiraamu ne bamukasuka mu mazzi wamukasuka mazzi n'agenda kuva kibagaleka ku kikindukindu n'atatuuka mazzi n'ava ku bbali agenda kuwulira bano basigadde balowoozamu amazzi gamutire kuba omugavu wamaanyi nnyo beebuuza nti kano akaana tukakolere ki omukazi agamba mu lulimi olwekitalo amugamba yimatiya gwe muliraana wange obuuza ekyokukolera akaana kange oyagala katta nga wajja ewange ng'omenya eddagala ly'omwana wo naye ndikuwa omwana wo n'abona owange oyagala kubutta abasajja baddamu bagamba nti akyali mulamu bamutya bamusika bamubambayo bati bamufukamira ku lubuto olukulu ne bamuyuza n'omwana mulala bamuyurizaamu n'ekiso ha antum ulai tuhibunahum nga mubanga muganti abonnammwe wallahi tetubabuzaabuza tetubayimba tetwagala ntalo tetutalanzira bantu nayeki ekituufu katonda atuganja abantu batwagala katonda weera obujulidde obukakavu obulaga nti babaagala obulaga nti abatali basiraamu tubagala basiraamu katonda agamba nga mumaliriza mu Qur'ani ekitiibwa agamba nti ha antum haula abangeyebamu abakulembeze yamama abasiraamu abatategeera ddiini jadaltum anhum fi lhayati dduniya mwemubawagira mwemubawuliriza baliobaita bakafiiri mwemubawagira mwemubagala fi lhayati dduniya mubawuliriza katonda agamba nti waman yujadilu anhum yauma alqiyama kale mubawulereze naye bamulituuka mu maaso gange mwenna ani alibawulereza katonda agamba ani alibeera loya nga buli muntu alina ebizibu bye buli muntu alina emigugu egigye katonda agambye kwomwo ani alibawulereza mu maaso ga mungu subhanahu wataala katonda agamba inna diina inda allahi lislaamu abasiraamu nywerere ku ddiini yammwe abasiraamu nywerere ku ddiini yammwe mumanye ennaku gye mulimu mubeere mu nsinga mwetekeretekere yeena rahiri oyo bwe musula okugewa allah tabaraka wataala muve ku segereti mulekere awo okunywa sigala oli musajja mukulu okuzonoonyaki nakitoleka sigala ng'otegedde katonda agambye haramu nabbi agambye haramu muve mukwalye nnyimbe okwalye ennyimbe empika z'abaganda obusiraamu nga tebulajja mu Uganda mwaka gwa 1884 bwasanga abantu bali ennyimbe ne mubikwata ne mbiteka mu ddiini ya nabbi bannange ebitula mu ddiini ya nabbi tebiriimu
unapokuza mauaji mbona nabii wajaribu na kitagakuza wadala sahaba wadala shafi ya mwadala wadala kulembera mudini terakuza mazaribu wako mwaza mteka bintu mudini mulekera okusala ile sala mwehera kwa ekisuka 11 ekisuka 11 byongerako byambo kuwa mutiri mundikize nabi sallallahu alayhi wa sallam wa umar tiyazuta zakwa de teragira bantu kuzisala mzaku bwezi mulekera okujanga muziki nyenze jekisiwe ekitibone kigwako ne mudayo mbwezi ne mudayo mukwemula ne mudayo mukubba bannange mukomya mizembi bwamuna akomya mizembi ne muda ku dini ya Mungu nimmera n'abakazi ba halali nga kuba kafiri nga musala nga musiba nga temulinda irizi nga temutemerwa mu bitabo nga temusamira nga temulagulwa nga temwabya nyimbe antumul a'launa mujja kubera waggulu n'isimu esimu ijja kudirya naakula mugenda kudirya aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم وكثرة طاعته والتزام اوامره. اعلموا ايها الاخوه ان ربكم عز وجل لما خلقكم لم يترككم هملا وانما ارسل اليكم الرسل مبشرين ومنذرين فطوبى لكل من امن بتلك الرسل وايدهم في اعلاء كلمه التوحيد والخسر والهيبة يوم القيامة على كل من خالفهم وعاداهم وجاهد في اعتفاء نور الله. أبرغانا كتبين يكبري نبوة يتورا عنغمو اجند كنا شوكمين كسانا إيران كلا ينبي وكبين عنغ يروه مريد كمان توجه كسيرة كتنو شوكمين كتبا elegima olusunna biyajjanga muziwa nokumimali nayimirira nasoma kulane eninga ekisinga obungi ngaasinga kusoma suratu qaafu alqur'ani almajid nga gyasinga okusoma ekyokubiri bannange mukimanye nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yalinga kulimba liwano ku juma nga bw'abaaka otawanika mikono nga wanyamba imali wakola abatusaaza kukutuba ekirala nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yalinga asaba edduwa basahaba nga baddamu nti amiina naye mukyama sirwatu ekirala nabi bwe yagamba nti inna allaha malaikatun yusalluna ala nabi ate yo ayati yagisomanga nakugisoma yakuba twagimanyira naye nga abantu batubakituuka bonna nti allahumma salli wa sallim alayhi ne babanga bayimba ebyo gyebyazi okunsala ya nabi era olunaku olumu waliwo omusajja omu yali akutubba n'awanika emikono ng'asaba sahaba yali atudde wansi n'amuga nti bisa alkhatibu anta kabbaha allahu yadaika olibubiriza ekigwe katonda akungayaza emikono gyo n'amugamba lwaki n'amugamba nsoka okuwanika emikono ng'osaba katonda nga davide yakikolanga mu ebiseera ebyebweru so singa ali mu kutuba bannange tudde ku nkola y'ennabbi bwe tunadda ku nkola y'ennabbi bwe bulungi muno munsi tewali agenda kutugambako wallahi bwe tumala ne twegatta abakulembeze b'ensi z'abasiraamu naye bakungaukana zaabwe ne badde beebera ekintu kimu mujja kulaba nga sireti kakati abantu gye balowooza okubeera nti obusosolizi simanyi sosolizimu simanyi obukomunizimu bagenda kuba mu nsi abantu bagenda bamugawaisi germany simanyi nawa simanyi ne mu holland simanyi poland simanyi nawa ekizaala kijja kutuuka ng'abasajja balina empikiriza ebyobufuzi ebwebadde batabula amaanyi gonna bagenda gazzaawa bagenda kugoolekeza eri busiraamu then tukole tutya ekyokukola kiri ekintu kimu nafa amaanyi gonna n'amagezi tugoolekeza eri qur'ani n'enkola ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwebyo ebibiri tewali ne bali balina nuclear power ne misailo zeziyungaki wallahi baliginyiga balikuwa amasasi mu mundu balisimbula emizinga balisimbula ennyonyi zirigaana okuva mu bifo lwaki liamri lilahi lwahidi dayyan kulwakubanga allah tabaraka wataala agenda kubeera nga yuqatilu fi sufufi la ilaha illa allah alwanira mu nyiriri ezirimu abantu ba la ilaha illa allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين واخر الصلاه Teriya Rasulullah linyama tegaya nga magadani kimisiki ne yari da Rasulullah bari ne yake safiya kike da rikatu ne wani Islamu ne ne Islamu ne Islamu
wewe imagine nawe jabala lana wallahi Mungu akakatili ndio Mungu mjini ndio ojo kwa mtaje ya hiyo Islam ndio ndio musaya na ye musira na ye ngona kuwa hivi abuze bia batu kubaraza oli ngabakati ngabanywa ubanga ajenze ali mu disco kwati abasiya benyinyi bategane disco sio ni muri okamuzinani mutya ni mukati simanje kitaki ni mukati chumuni mpaka chini kuna kuwatu bila hivi leo kulisa msanyukao kubanga mmoja mtizatu kama Allah baga mkusanyiko na kuwa hivi halali wa abu kusanyika na kusanyika tukia na nabii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio janga kwa kule Muislamu atoko kuzini ndongo wewe Muislamu atoko kusikia kumwengi wewe Muislamu atoko kubanga kwatu ngabura bia abantu bakoriki wadinga bure bari abasemisi la wallahi si Muislamu si Muislamu والإسلام بأنك تبدأ بالقرآن يتفلت يشتيبه الله سبحانه وتعالى كواقب جريزي يكتب تجانا وبعد الله سبحانه وتعالى تجمع كنتان يجتمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أي كتاب القرآن تشري بكم سابو سميتشو بيقولون مجالة الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين يقولون مجالة إجابة على الله سبحانه وتعالى وأما الثلاثة الله سبحانه وتعالى قرآن تنزق في المامية وكما تمنى مدقى يقامت بل وجدنا آباؤنا يفعلون وجدنا آباءنا يفعلون فتاسمع على التفل الأغل نوة إلى القرآن كتبوك كتبارك مانا كاتب يكتفوا الوارين كتبوك قولي من الإسلام نجاء واحد من الإسلام من الجنة قانونيا قرار الله لكذلك يقول سامنين كجباد يقول نيوان بغساني نسي إبادة يمكن يقول أنا متكت الله سبحانه وتعالى يمكن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتواك تكاو بلا غنكو يتكوى بلا غنكو تيجي كتو كوكبا عبادة في سنة مرم الله السلام بيجي كوكبا في من الإسلام كتب جمع القرآن كتب جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكتب يكراو كوتي كومتوي إذا لم يكن الدين وولد yangu kitukunize guma dikti Allah subhanahu wa ta'ala wabajizi mkakaso kubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala umuislamu ateko kwanga manyari kandi imani ndagize ubiza mbimukazi ngamuzo muri monte ekibine kirungi ndeke cyake Allah subhanahu wa ta'ala kigere mu sindi kirana yoga kujya kwanga kusesa bisesa osho kwanga guvao mu bismillah wallah waliwo yisomesera niba nga bivude nga bikumize n'ekyo bokora gweku mu mutima gwo osabe Allah subhanahu wa ta'ala kusomera ekyo zambiri wabadde okola wejjegedde lwaliro wa amma tonteeka kumpalana kubanga olintani yatejja kubisobola kubanga ezinnamala ekyo ezikuuma ezekitiibwa alhamdulillah nga Allah subhanahu wa ta'ala wayogaffe mukola niboneegezaamu onvaako bukumbu nkuyege ku ddi olwo Luganda oli di kubanga nesiga Allah subhanahu wa ta'ala tikikyatampandiika kotekiyinza kunduukako oli neereza kundeesirako nti nkuvumi oba nkozezinze sisanga Qur'an era sisanga hadisi ekyokubiri amagezi genkuwa naye genda osome alhamdulillah katingaziwe ojjekakwate niwe ojja kuvuma teyagaggaana wa amma kiteeka okuddiri Allah subhanahu wa ta'ala mutegeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ndi mu Qur'an mulimu ebikaawa ne mulimu n'ebiwooma mulimu ebikota mulimu n'ebikaaki n'ebikaabya ekyo mukimanyi umtawana Muhammad bin Sirat bin Kusma Buruda Barzani al-Badri min wadi sayyi Allah subhanahu wa ta'ala min wadi jizan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu aya muajira wadda ifriya abantu sayyidu muajira wadda sayyidu mutaka aya papalani irawo mutapara jumsani yakoji kumana illa wallah sikuvuma nga kubanga kumomu iganje tete jera kuli magezi mutumbabu dalogire gute erisimo giragako mukwa wallahi wallah nsomesaki Qur'an yesigama nga koti kamidagama nkyogire obutwi la okuko okuvuma badde muteeka okwawanga okuvuma n'okuyigiriza n'okusomesa tuteeka okuba nga tuyiga senga tunawa tubiyize tutya kwegyo dini yaffe